الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره. وبعد إني باليقين أشهد شهادة إخلاصي ألا يعبد بالحق ماله سوى الرحمن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك، فإن وصفك لا يوصف. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على سيدنا محمد، هذا النبي الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. abalungi wetukunganye mu nyumba ya Allah tabaraka wa taala ni ekitiibwa, mukkirize tumutende Allah subhanahu wa taala n'amatendo gonna amajjufu mu bujjufu bwago. Musaba Allah subhanahu wa taala akkirize titumwebaza olwebaza olwabo abaali bamwebaziza Allah subhanahu wa taala n'asiima okwebaza kwabwe ku byengera byonna Allah subhanahu wa taala byajja kyatuwadde. Musaba Allah subhanahu wa taala anjulire nze naawe atudde wano olwaleero nti tumwogeddeko ne tumusalira ne tumusuuta wakati mu kumuwaana w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yakolako efumbaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ng'alwanirira nze naawe okulaba nga atubbulula okutujja mu kizikiza eky'obutabeera abasiraamu ila nuuri l-islam, tujje mu kitangaala ekyokubeera abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza kawefeewo kiba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naaba nga yakwata nze naawe ne bukya olwaleero nga yebayita abasiraamu babeera bayita nze naawe, ne bukya olwaleero nga yebacunya abasiraamu babeera bacunya nze naawe, ne bukya olwaleero nga buli kyonna kye bakola ku busiraamu kitambulira wakati wange naawe. Yali kaweefeewe gaali maanyi g'owekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nakkiriza amaanyi ge ne gatwaliramu nze naawe. Buli musiraamu yenna asaana okwebaza Allah olw'ekyengero ekinene eky'okubeera omusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe lubeerera okuwangalira kutya Allah subhanahu wa ta'ala mwe tugenda okufuna okwesiima fi ddarain, ku duniya kuno kwe tuli n'obulamu bwe tululunkanira obw'oluvannyuma. Yenna anaabeera mu kwesiima mu nsi muno ne ku bulamu buli obujja obw'oluvannyuma alina okuba nga ali mu baddu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange bwe munaatya Allah buli kirungi mmwe mukirina, bwe munaakola byonna bye mukola nga mbikulembezzaamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, buli kirungi kyonna buli kyabbeeyi kyonna eri Allah subhanahu wa ta'ala mmwe mukirina. waman yattaqi llah yaj'al lahu makhraja, buli atya Allah subhanahu wa ta'ala Allah amuteera obwangu mu nsonga ze zonna. Wanyigiriziddwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuteerawo obwangu. Si kyekyokka wayarzuquhu min haythu la yahtasib, ne byonoonya byonna awankawankira riziki Allah subhanahu wa ta'ala akuteera ne wotasuubira kufuna. Mu kutya Mukama Allah subhanahu wa ta'ala y'ensibuko ya buli kirungi kyonna fi ddarain, bulamu buno bwe tulimu n'obulamu bwe tujjako obw'oluvannyuma. Mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Allaha ma'a alladhina ttaqaw, yagamba nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a alladhina ttaqaw, ali wamu n'abo bonna abamutya, walladhina hum muhsinun, n'abakola emirimu gyabwe nga bagirongoosa. Sayyidina Qatada ibnu Du'amata ad-Dawsi alayhi rahmatullah, omu ku baatukulembera mu kuvunula Qur'ani y'ekitiibwa, beera avunula aya eyo yagamba nti man yattaqi llah yakuni llahu ma'ah, buli atya Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeera n'omuddu oyo. Ate waman yakuni llahu ma'ah, buli Allah gwabeera naye alina ebyenkizo bisatu
abasigadde batalina yagamba nti fama'ahu alfi'atu allati la tughlab ayina ekibinja ayina ejje ng'ejje eryo teriwangulwa lyejje lya Allah subhanahu wa ta'ala yewana mu Qur'ani ekitiibwa n'agamba nti wama ya'lamu junuda rabbika illa hu ani ayinza okumanya ejje lya Allah bwe lifaanana amaanyi gaalyo obugulumivu bwalyo okujjako yenna nnyiniyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Qatada alayhi rahmatullah atugamba nti yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala fama'ahu alharisu alladhi la yanam ayina omukuumi amukuuma ng'omukuumi oyo teyeebaka ateebaka ali omu yeyogerako mu Qur'ani ekitiibwa n'atugamba nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze temulimu kubongoota, mu mbeera za Allah subhanahu wa ta'ala temulimu kwebaka. Buli wootya Allah abeera naawe, Allah akuwa obukuumi, Allah akuterawo obwangu mu nsonga zo zonna. Yaqulu Sayyidina Qatada ibnu Du'amata ad-Dawsi alayhi rahmatullah atugamba Sayyidina Qatada nti buli yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala fama'ahu alhadi alladhi la yadhill ayina omuwa amagezi atayinza muwa amagezi gamusula mukati abaga amuwa amagezi ng'awo gennyini geego naye mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi tuwangalire okutya Allah subhanahu wa ta'ala byonna mbawo obweyamu nti bijja kututambulira bulungi bwe tunaabijjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala olwo nga buli kimu kitwesamba tutandika ddala ku magezi ojja kuba tokyalina magezi ova olaba nga bannaffe balina ekigambo kyaffe kye batutwalako ekigamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasooka. Ekigambo ekyo kyaffe kya Busiraamu ekikakasa nti mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna yentandikwa y'okubeera n'amagezi. Bw'oba tutya Allah subhanahu wa ta'ala tubuusabuusa ontegeerayo, tubuusabuusa butya bw'obitegeera, kubanga buli wootya Allah subhanahu wa ta'ala kye kikakasa ekyawaggulu ti omuntu oyo mutegeevu era muntu wanjawulo. Abalungi bwe tukuŋŋaanye wano olwaleero mukkirize mukadde ke tulina kana akatono biidhnillahi subhanahu wa ta'ala twogere ku kigambo oba olyawo nga tubadde tutandise okukyesamba nga tuli mu mulembe olwaleero ng'abantu okukifumiitirizaako batwala akadde katono nnyo naye nga kigambo kinene ddala. Allah subhanahu wa ta'ala ashara ilayha fi alquran fi asharatin ayat. Ng'ekigambo ekyo omulungi Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa yajja kiraza mu aya ez'enjawulo nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kitulaza, naye abasinga obungi mu baddo tebakifumiitirizaako. Njagadde olwaleero mukadde ke tulina kana akatono biidhnillahi subhanahu wa ta'ala twogere ku kiyitibwa hubbul watan, okwagala ewaffe, okwagala ensi yaffe, okwagala obuwangwa bwaffe, buli omu okwagala gy'ava. Bannange ekigambo ekyo kigambo kikulu, kigambo kya bbeeyi okubanga buli musiraamu yenna akiteeka mu mutima gwe. Oli bw'abeera Munnayuganda awulire nga musiimu olw'okuba nti Munnayuganda, oli bw'abeera nga Munnakenya awulire nga musiimu olw'okuba nti Munnakenya, oli bw'abeera nga muzungu abeere musiimu olw'okuba nti Mumerika, buli omu kyali abeere musiimu ku kyo, kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakiteekateeka mu bantu. Yagamba nti inna ja'alnakum wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah yennyini yagamba nti nze mbateekamu nations ez'enjawulo, nze mbateekamu ebika eby'enjawulo lita'arafu, musobole okumanyigana, musobole okwagalana, musobole okwesembeza. Lita'arafu, buli omu asobole okutegeera munne mu mbeera emu oba ey'enjawulo. Bannange ekigambo kwagala ggwanga kigambo kya bbeeyi. Oli ayinza okulaba ng'ekyomuzannyo, naye tutuuse mu nsi olwaleero nga tutandise okufuna amawulire ag'enjawulo, amaloboozi ag'enjawulo, ng'omusiraamu ayimirira mu baddu n'abagamba nti okwenyumiriza mu buwangwa, okwenyumiriza mu nsi yo nti ndi Munnayuganda tekirina kifo kyonna mu Busiraamu. Wallahi kirina ekifo eky'ebbeeyi, kirina ekifo eky'enkizo. Allah subhanahu wa ta'ala kyatutegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Kituufu bw'obikkula Qur'ani ey'ekitiibwa n'ogiva ku ddiba n'otuuka ku ddiba, oyinza obutasangamu kigambo watan, kigambo kwagala nsi yo mu Qur'an, oyinza obutakisangamu okujjako ndooza mu aya eng'emu nga Allah ayogera ku kigambo watan naye tekyajjira mu kwagala nsi. Yagamba Allah nti laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira, yani fi mawadhi'a kathira. Allah zatutaasa mu mbeera ez'enjawulo, tekyajjira nnyo mu mbeera ya kwagala nsi yaffe. Oli ayinza okuyimirira ku aya eyo n'agamba nti mu Qur'ani sitwasiŋŋaanamu aya yonna etukubiriza kwagala nsi zaffe, etukubiriza kwagala bika byaffe, etukubiriza kwagala amawanga gaffe, ekitegeeza nti ekyo si kya mu Busiraamu. Entegeera eyo si ntuufu. Buli omu okwagala ensi ye,
okwagala Uganda ng'ensi, buli omu okwagala ekika kye, okwagala obuwanga bwe nti ffe Abaganda, ffe Abasoga, ffe Abagisu, ffe Abagwere. Ekigambo ekyo kyaffe kya busiraamu kya mu bukkiriza. Tukijjawa Allah subhanahu wa ta'ala ashara ilayhi fi al-Qur'an talmihan la tasrihan. Allah subhanahu wa ta'ala yajja kituloza mu Qur'an ekitiibwa nga Allah akikoonako indirectly. Tetulinayo aya yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala akyogera directly. Si kamogo. Tekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yali atwesambye okwagala ebyaffe. Nedda. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ensonga lwaki teyassa aya ng'ezze eyogera butereevu nti bannange mulina okwagala ewammwe. Buli omu alina okwagala ensi ye, buli omu alina okwagala obuwangwa bwe, buli omu alina okwagala ebibye. Lwaki Qur'an teyajja na aya efaanana bw'etyo? Kubanga ekyo kya fitira, kya mu bubumbwa. Ensonga zonna ezajjanga za bubumbwa weesanga nga mu Qur'an ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyajja n'azogerako directly, naye nga Allah yajja aziraza nti ezo zirina okubeera mu basiraamu, balina okuzaagala, balina okwagala ewaabwe mu mbeera emu oba endala. Ng'era bw'oyinza okubikula Qur'an ey'ekitiibwa n'ogiva eddiba ku ddiba n'onoonyaamu aya nga Allah subhanahu wa ta'ala atulagira ng'abazadde okwagala abaana baffe, oyinza oginoonya aya mu Qur'an n'ekubula nga Allah agamba nti wabil awlaadi ihsaana, mwana mwagale nnyo abaana bammwe, muyise bulungi abaana bammwe. Oyinza okinoonya mu Qur'an ne kibula, naye ate kimanyikiddwa buli muzadde yenna alina okwagala omwana we. Allah subhanahu wa ta'ala yajja akiraza talmihan mu Qur'ani mwekiri naam nga Allah ajja akikoonako indirectly, kubanga tekiitaga kusomesa gwe ng'omuzadde nti yagala omwana wo. Ekyo kya bubumbwa. Buli muzadde yenna buli kyonna ekizaala kyesanga kyagadde kyekizaala nga tekikakiddwa wabula nga wekityo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakiteekateeka. Kabibeere bisolo, kakibeere kisolo genda okiggyeko omwana gwakyo olabe, kakibeere kiwuka genda okiggyeko omwana gwakyo olabe, kabibeere binyonyi genda okiggyeko omwana gwakyo olabe. Buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala yakisigamu okwagala omwana gwakyo nga kiri mu mutima gwaffe. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekateeka. Tekitaaga kumala kukusomesa nti yagala omwana wo. Nga bwe kiteetaaga kumala kukusomesa nti yagala ensi yo. Buli omu yeetaaga okwagala ensi ye, kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala maghrusan fi qulubi almu'minin aw fi qulubi kulli kainin hayy. Allah yakisiga mu buli kintu kyonna ekiramu okwagala ewaabwe waakyo. Bimeka mu bisolo? Teriyo kisolo kyonna okuggyako nga lahu makaanun yahinnu ilayhi, kirina ekifo kyekiwankawankira ewaabwe waakyo, era nga bw'okitaba kitambula kidda mu kisibo kyakyo we kisula. Kakibeere kinyonyi, teri kinyonyi kyonna okuggyako nga lahu ishun yahinnu ilayhi, kirina ekisusunku kyakyo we kiwankawankira okuweera awo ewaabwe waakyo we kyagala. Hatta alhayya athu'ban, omusota, lahu juhurun yahinnu ilayhi, nayo kirina ekinnya kyakyo, gulina ekinnya kyakyo we guwankawankira okubeera, era nga we mugugoba ne mugukuyira gudduka gudda waabwe waago. Buli muntu yenna alina ewaabwe gy'alina okuba nga awankawankirayo, ayagalayo. Bw'etyo Qur'ani bw'etunyumiza. Mwe temwewuunya mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala qarana bayna shay'ain 'azimain 'ala an-nafs. Allah yaliraanyisa ebintu bibiri nga byombi binene ddala ku mutima gw'omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala yaliraanyisa ebintu bibiri ng'ebintu ebyo byombi binene ku mutima gw'omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalatumiza ku bali Abayahudi Banu Nadhir, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba walawla an kataba Allahu alayhim ولولا أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. ni aya ezifana ezo nyingi mu Qur'an. Allah tugamba nti abantu abo ne bwe twandibagambye nti abange iqtulu anfusakum, mwe bennyini mwette, subhanallah, mwette, aw ikhruju anfusakum min diyarikum, aw ikhruju min diyarikum, oba mufulume buli omu ave ewaabwe agende muwaŋŋanguke mugende ku buwaŋŋanguse. Allah yagamba nti ma fa'aluhu illa qalilun minhum, tebandi kikoze okuggyako abatono mu bo. Subhanallah, Allah yaqara kigambo kufa, kwetta, na kigambo kukuwaŋŋangusa, kujja wammwe, nga bigambo byombiriri binene ku mutima. Omutima tegumala gabikkiriza bwekyo ttayo nti omuntu alina okwetta, omuntu asobola okwejja ewaabwe ne yewaŋŋangusa. Nga Qur'ani egezaako tulaga nti buli omu okubanga yahinnu ila watanihi,
awanka wankire waabwe kya bubumbwa buli musiraamu yenna okuba nga ayagala ewaabwe, buli musiraamu yenna okuba nga ayagala ensi ye, buli musiraamu yenna okuba nga ayagala eggwanga lye, buli musiraamu yenna okuba nga ayagala ekika kye. Allah subhanahu wa ta'ala najja nga akiraga mu Qur'ani ey'enjawulo. bwe yayogera ku Bayahudi era Allah subhanahu wa ta'ala agamba walawla an kataba Allahu alayhimul jalaa, singa Allah subhanahu wa ta'ala tiyabagagatako kuba nti bawaŋŋanguka la'adhabahum fi dunya, Allah yandibadde ababonereza ku nsi kuno. Naye lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tababonereza? Olw'ensonga nti abawadde ekibonerezo oredde ekinene ekimala omuntu yenna okuba ng'ali mu bulumi, ekyokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawaŋŋangusa dda. walawla an kataba Allahu alayhimul jalaa, ekiyitibwa jalaa inda almufassirin batugamba nti kwe kubanga omuntu awaŋŋanguka min watanihi ila ukhra, okuva mu ggwanga lye okuva ewaabwe n'awaŋŋangukira gye batamumanyi ku buwaŋŋanguse. Bannange ekigambo ekyo kigambo kya bbeeyi, yensonga lwaki ffe ng'abasiraamu bwe twogera ku jjajjaffe Nuuhu Mbogo radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa qaddasa Allahu sirrahu al-aziz, bwe tuba twogera ku madda ge kitukakatako ng'abasiraamu, kyaffe kya mu bukkiriza, kubanga byonna bye yaliko yabikola nga lwanirira ffe ng'abasiraamu, n'okuwaŋŋanguka kwe yaliko kwali kuliku ffe ng'abasiraamu, era ebyavaamu kwe kubanga abasiraamu tuli mu mirembe olwaleero twambala amakanzu gaffe, twambala enkofiira zaffe. Abamu ne balowooza nti ebyo si byaffe bya mu ddiini. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abaali ne basahaba ridwanullahi alayhim baada fathu Khaybar, bamaze okuwangula Khaybar, ne Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib ng'akomyewo okuva mu buwaŋŋanguse, Mutume sallallahu alayhi wasallam yakyogera sarihan n'agamba nti ma adri bi ayyuhuma afrah, simanyi ku byombiriri nsanyukire ki, nsinga kusanyukira ki ku byombiriri, abi qudumi Jaafar, okuwaŋŋanguka kwa Jaafar okuba ng'akomyewo okuva mu buwaŋŋanguse, am bifathi Khaybar, oba nsanyukire nnyo okuba nga twafunye obuwanguzi bw'e Khaybar. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam n'atulaga nti okusanyukira okuva mu buwaŋŋanguse kyaffe kya mu bukkiriza. Buli muntu yenna okusanyuka ng'avudde mu buwaŋŋanguse si kamogo, kya mu butonde, fitra, kya bubumbwa okubanga omuntu yenna asanyuka ng'akomyewo ewaabwe. Naye tuli mu mulembe olwaleero ng'omuntu alwawo okulowooza nti ensi ye Uganda emulinako omugabo okugyagala, omuntu alwawo okulowooza nti ewaabwe wamulinako omugabo okuwaagala. Bannange buli omu ateekeddwa ng'omusiraamu okuba nga yahinnu ila watanihi, awankawankira ewaabwe, awankawankira ewaka ewaabwe, awankawankira ensi ye, awankawankira buli kimu ekimukwatako, kubanga bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakikuteekerateekera. Oweekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akitulaga mu mbeera ez'enjawulo ng'awankawankira ewaabwe. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukimulabako naam ng'awankawankira ewaabwe, nga ne gy'awankawankira wali wajjudde amasanamu agataliiko agamba. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah amala omutikka obubaka ajja bututegeeze nga umma. Embeera eyo yali nzita eri omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ng'ali fi ghaari Hira, ali mu mpuku ey'e Hira, ebyamugwako byali bingi, n'alaba Jibrilu alayhi salatu wassalaam fi suratihi alhaqiqa, mu kifaananyi kye ekyaddala. Wamu akafaananyi omuntu okulaba malayika nga bwe yakula. Omubaka wa Allah yakankana n'awulira nga tabitegeera sallallahu alayhi wa sallam. Nekitakoma okwo, Jibrilu nejja n'emutuukirira n'emunyiga n'emutuusa mu mbeera gye munsinga okumanya, njagala kuyita waawo mu bwangu. Omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam n'ava mu mpuku gye yali n'ajja kkirira ewa mukyala we maama waffe Khadija binti Khuwaylid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Tusaba Allah asiime omukyala oyo ne bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bonna olw'akaweefube gwe baakola eri eddiini, naddala maama waffe Khadija binti Khuwaylid. Kadha Khadijatuna al-kubra allati bazalat أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا. الإمام محمد بن سعيد البصيري عليه رحمة الله ويقول لك ماما في خديجة بنت خويلد يا مولا بشر النبي والناس قده يقول كذا خديجة بن الكبرى بات ماما في خديجة التي بذلت أموالها لرسول الله
eyawa sente ze zonna n'aziwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyantasiru omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam asobole okuwangula asobole okubeera ow'amaanyi bwe tumwogerako maama waffe Khadija binti Khuwailid lahu makana fi qulubi almu'minin ayina ekifo mu mitima gy'abakkiriza bonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyava yakkirira n'aba ku lusozi n'ajja maama waffe Khadija binti Khuwailid n'abaako ebyali awo byali bingi zammiluni bannange mumbikkirire bannange mumbudamye n'amuteeka mu mbeera eyo naye maama waffe Khadija yalina kitaawe omuto Waraka ibnu Nawfal nga mmanyi nti omusajja oyo khabir mukenkufu nnyo ategeerera wala nnyo musomi nnyo yasoma ku byayita amanyi bulungi nnyo kikya amagezi gayinza okuwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti mbadde nkusaba tugende wa Waraka taatange abeeko ne kyakugamba yali kitaawe omuto maama waffe Khadija binti Khuwailid n'akwata owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amutwala ewa Sayyidina Waraka ibnu Nawfal bwe yamutuusaayo n'amubuulira nti mbadde mu mpuku nabbi abulira Sayyidina Waraka mbadde mu mpuku neefuna kino na kino na kino Waraka n'amugamba nti eyo naamuusi eyajjanga ku Musa alayhi salatu wassalam n'abaako ebigambo bingi bye yamugamba siwenjagala naye bwe yamubuulira biki ebiriwo ku ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamukakasa n'amugamba nti ogenda kufuuka omuntu w'ensonga mu umma eno n'amugamba naye bino wammanga birinde ekisooka abantu bo yukadhibunak bagenda kukulimbisa bagenda gamba nti Muhammadi mulimba temumusemberera si kyekyokka yu'dhunak bagenda kukosa bagenda kutuusaako obulabe obw'enjawulo byonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'abiwulira kyava yamugamba nti si kyekyokka yukhrijunak bagenda kukufulumya bakujje Makka bagobaganye bino byonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yabiwuliranga byonna ng'abigumiikiriza bwe yamugamba nti abantu bo yukadhibunak bagenda kukulimbisa sabara alayhi n'abeera mugumiikiriza ku kyo ekyo nkimanyi bajja kunnimbisa era teyakyogerako kigambo n'amugamba nti abantu bo yu'dhunak bagenda kukukosa bagenda kukukuba bagenda kukola buli kimu fasabara alayhi rasulu sallallahu alayhi wasallam omubaka n'abeera mugumiikiriza ku kyo ne bwe yamugamba nti yukhrijunak bagenda kukufulumya ewammwe mu Makka bakugobaganya ogende Sayyidina Waraka amala okyogera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyava yamugamba nti awa mukhrijiyahum kyogamba bagenda kungobaganya bagenda kungoba ewaffe bagenda kumpangangusa ngende ku buwaŋŋanguse omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Waraka n'amugamba naam bagenda kugobaganya bakutwale ku buwaŋŋanguse bino byonna omubaka wa Allah teyabifaako naye ekyokumuwaŋŋangusa bamugobe ewaabwe kyamukwatako nnyo n'amugamba nti awa mukhrijiyahum bagenda kungobaganya bagenda kuntwala mu buwaŋŋanguse nva ewaffe e Makka n'amugamba naam bagenda kugobaganya kubanga nti ma min nabiyyin teriyo nabbi yenna eyajja n'ekyo kyozze nakyo gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okujjako nga illa udi bamukosa bamuvuma bamufulumya bamuteekako obulabe bwonna bamulumbagana mu mbeera ez'enjawulo n'amugamba naawe kyerinde kigenda kukutuukako naye Sayyidina Waraka yamugamba nti singa Allah anaaba mpadde obulamu n'embeerawo nja kubeera mu banaakutaasa nja kuyimirira naawe nja kubeera mu mugongo nawadde nti Allah subhanahu wa ta'ala teyisaawo bbanga ddene Sayyidina Waraka Allah n'amujjulula subhanallah الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على التكذيب نعم يقوميكiriza omulimbisa نعم yakigumiikiriza صبر على الإيذاء نعم صبر على الإيذاء يقوميكiriza omufulumya omukosa omutuusaako obulabe obw'enjawulo yakigumiikiriza sallallahu alayhi wasallam lakin bwe kyatuuka ku mbeera y'omufulumya ewaabwe omutwala ku buwaŋŋanguse Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyakigumiikiriza n'amugamba nti awa mukhrijiyahum bagenda kungobaganya bagenda kunzija ewaffe n'amugamba naam bagenda kugobaganya ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agezaako tulaga nti Makka ewaabwe walina ekifo ekyebbeyi ku mutima gwe sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo Makka owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era bamala omugobaganya abakoleshi b'e Makka ne bamufulumya Makka ne bamugamba Muhammad tambula ogende ove wano ebyaliwo byali binjaawo naye omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bw'atuuka ku njegoyego za Makka ng'afuluma ng'ayina Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu omubaka yakyuka n'anunulira Makka gy'afulumye n'ayogera ebigambo ng'ayogerezeganya ne Makka n'agamba Makka nti wallahi ndayira Allah wange omulungi inni la a'lam annaka ahabbu albiladi ila Allah Makka kimanyi bulungi nnyo
gwe kitundu kifo Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala. Wa ahabbu albiladi ilayya, ate kyekifo nange kyempulira kyensinga okwagala. Makka nkwagala nnyo. Lawla anna qawmi akhrajuni minki wallahi ma kharajtu minki, singa abantu bange tebangobaganyiza tebantutte ku buwaŋŋanguse sandikuvuddemu Makka, nandibadde mpangalire mu obulamu bwange bwonna, sandivudde waffe waka. Wa fi riwaya lawla anna qawmaki akhrajuni minki ma sakantu ghayraki, singa abantu tebangobaganyiza sandisenze wantu walala wonna, nandibadde mutuuze wa Makka obulamu bwange bwonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'avaamu amaziga n'akaaba ng'awulira awotose. Bamugobaganyiza ewaabwe naye nga gyawankawankira Kaaba yagereka eriko amasanamu 360. Abantu b'e Makka kufaaru baali bakafiirira si basiraamu, tebaliimu tawhid, kubanga abaalimu ng'abasiraamu ng'omubaka amaze okubalagira basemuke bagende e Madiina, baalese e Makka bonna si basiraamu. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahinnu ila Makka, awulira akyawankawankira Makka ewaffe ewaka, kyava yagamba Makka nti singa tebangobaganyiza wallahi ma kharajtu minki ma sakantu ghayraki, sandibadde mutuuze wa kibuga kirala kyonna okujjako gwe Makka. Ar-rasulu yahinnu ila Makka, naam, omubaka wa Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awankawankira Makka ye, era omubaka n'ava amaziga n'akaaba. Bwe yakaaba omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allah nassa aya n'atuma Jibrilu ajja amugumye n'amugamba nti inna alladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad. Teweeraliikirira Muhammad, Allah antumye nzije nkugambe nti oyo Allah yakuwa Qur'ani yennyini ajja kukuzza ewammwe. Laradduka ila ma'ad, abamanyi ba Qur'ani abavuna Qur'ani abasinga obungi minhum al-imam al-Qurtubi wal-imam at-Tabari wa ibn Kathir bayita riwaya eziraga nti Allah yamugamba laradduka ila ma'ad, Allah ajja kukuzza ewammwe Makka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira nti wakudda agenze, naam, naye Allah agenda muzza, kyava yaguma omutima n'agamba Abubakar tugende kati kasita Allah yeyame ajja kutuzza ewaffe Makka. Subhanallah, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam awankawankira Makka. Naam, rasul sallallahu alaihi wasallam yahinnu ila Makka, awankawankira Makka ye, tayagala kuva waabwe Makka. Ewaabwe wasigala waka nawadde nti abaliyo si basiraamu, naye ng'awulira akyayagalayo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era bwe yatuuka e Madiina yatandika naki? Nga yakatuuka e Madiina Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetandika nakyo kusaba Allah dua, n'amugamba nti Allahumma, Allah wange omulungi, habbib ilayna al-Madiina ka hubbina Makkata. Allah nkusaba okkirize otuwa okwagala Madiina nga bwe tubadde twagala Makka okufa obufi. Allahumma habbib ilayna al-Madiina, Allah tuwa okwagala Makka nga bwe tubadde twagala Makka yaffe, au ashad, oba Allah tusinzeewo okwo. Wasahihuha, Allah ne Madiina eno tugisanze erimu obulwadde. Madiina yalimu omusujja ogwali gutta abantu, naye ati Allah tusaba n'omusujja guno ogutwala ogugjewo paka Allah subhanahu wa ta'ala nagwo bwe yagusengula. Rasulu sallallahu alaihi wasallam asigala asaba Allah jalla jalaalu abagaze Madiina gye bazzeemu, naam, nga bwe babadde baagala ewaabwe Makka. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna abaamutwala ku buwaŋŋanguse yasigala abawulira nga omutima gwe gubakyaye. Bwe yatuuka e Makka bwe yasaalanga subuhi, mu buli swala ya subuhi ng'awanika emikono eri Allah mu kunuutu, n'asaba edduwa n'agamba nti Allahumma khzi Utbata bnu Rabi'a wa Umayyata bnu Khalaf kama akhrajuna min Makka. Allah tukakkanyiza Utba ibnu Rabi'a, Allah kakkanya Umayya bnu Khalaf ngaye batukakkanyiza nga batugobye waffe e Makka. Nabbi yasigala abasabira edduwa, bamugobye ewaabwe e Makka, bamututte ku buwaŋŋanguse, bamuggyeko ewaabwe. Omubaka n'asigala n'agamba nti Allah abo tukusaba nabo bakkakkanye nga nawe batukakkanyiza, ne batugoba ewaffe, ne batugobaganya, ne batutwala ku buwaŋŋanguse. Allah tubakuwadde naye bakwateko, bakole kyonna ky'owulira ky'oyagala. Paka Allah yamugamba nti toddamu kubasabira, si kiki ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokolimira abantu kiveeko. Naye Rasul sallallahu alaihi wasallam yahinnu ila Makka, naam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali awankawankira Makka. Bannange kitukakatako ng'abasiraamu buli omu okwagala ewaabwe, kitukakatako ng'abasiraamu buli omu okwagala obuwangwa bwe, kitukakatako ng'abasiraamu buli omu okufiiringa ekyo kyali nti ndi muna Uganda, ndi muna Kenya, ndi kino kyoli kyonna ng'omusiraamu. Kikakatako kubanga muli okyewulira n'okubanga otaasa
ewammwe. aqulu ma tasma'un at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. aqulu astaghfirullah. اللهم صل على وبالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد abalungi betukunganya wano olwaleero tukyamutenda Allah tabaraka wa taala atumusaba Allah tuwangalize ku la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. abalungi mukkirize basunnama kwongera maaso na kutuba yaffe, mukkirize buli atudde wano mpulire ku ddoboozi ly'eddungi nga saalira ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tugambe mbudde bwe tulina buno obutono biiznillah twagadde twogere kwagala ewaffe hubbul awtan. bannange buli omu okwagala ewaabwe, buli omu okwagala ensi ye, buli omu okwagala obuwangwa bwe, buli omu okwagala ewaabwe nti nze ndi Munnayuganda. Naam, bwe kituuka mu Uganda yonna oyina obuwangwa nti nze ndi Muganda, nze ndi Musoga, nze ndi kino. Bw'obeera Omusoga, bw'obeera Omuganda oyina ewammwe nti ffe tuli b'Ebutambala, tuli b'Ebuddu, tuli b'Egindi. bw'otuuka ate ewammwe mu ssaza era oyina ewammwe waka nti ffe tuli beeno, tuli beeno, tuli beeno. kikkakatako ng'omusiraamu okufiiringa proud kwekyo kyoli, kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakusiimira. kubanga okubeera Omunnayuganda Allah yakikusiimira, gw'okubeera Omuganda Allah yakikusiimira, gw'okubeera Omusoga Allah tabaraka wa ta'ala yakikusiimira. bagambye ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawankawankira nnyo Makka, yawankawankira ewaabwe. omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yasigala ayagala nnyo Makka obulamu bwe bwonna, si yekka ne baswahaba ridwanullahi alayhim. baswahaba bangi ridwanullahi alayhim abawangaliranga mu Madina, abamu batugamba min shurrahi alhadith, ababulula hadithi ekisoose okusoma nga nabbi agamba nti allahumma habbibu ilayna almadina, Allah tuwa okwagala Madina ka hubbina Makka nga bwe twagala Makka. abamu batugamba min alulama nkyava ku kigambo ky'abaswahaba ridwanullahi alayhim bamala okutuuka e Makka nga bangi mu baswahaba nga boogera ekigambo ekigamba nti inna samaa makkata inna samaa makkata asfa min samai almadina. batulanga ku ggulu ly'e Madina ne bagamba abantu b'e Madina ne basiŋŋaanayo nti bannaye eggulu ly'e Makka wallahi ddungi, lyeru nnyo, lirabika bulungi okusinga lino eggulu lyetulaba e Madina. wa inna hawaa makkata anqa min hawai almadina, n'empewo y'e Makka eripyuwa nnyo okusinga empewo gye tusiŋŋaanya e Madina. bawulira buli omu yenyumiriza mu Makka gye bavudde. nabbi n'asomeddwa nga nti allahumma habbib ilayna almadina, Allah twagazise Madina naffe ka hubbina Makka nga Allah we tubadde twagala Makka yaffe. maama waffe Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha atunyumiza n'atugamba nti baba alina owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne zeeta sahaba ayitibwa Sayyidina Uswayl al-Hudhali. Sayyidina Uswayl al-Hudhali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yajjanga ava Makka. bwe yava e Makka n'ajja e Madina, owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alina maama waffe Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. maama waffe Aisha n'amugamba nti owange Uswayl hadithna an Makka, akhbirna an Makka, ma akhbaru Makka, tuwulire ku Makka, mawulire kyagali e Makka, Makka atambula atya? Sayyidina Uswayl al-Hudhali kyava yamugamba nti Makka ebyayo birungi, Allah empewo yayo akyagikuminga nnungi, Makka akyameza ebimera byayo, Makka buli kimu ekyayo kyali kirungi alhamdulillah. owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wulira ekigambo kyeyagamba Uswayl, yamugamba nti ya Uswayl, yamugamba nti wange Uswayl hasbuka ya Uswayl la tahzidna. Uswayl komaawo, tonyumya nnyo Makka, totuleetera kunakuwala, kujjukira waffe waka Makka. naye nga e Madina gyali sallallahu alayhi wa sallam, gyali e Madina gye baamusenza ye mukama waabwe. bwe yatuuka e Madina sallallahu alayhi wa sallam baamuwa chance okusula wonna wawulira wayagala. bw'atuuka e Madina omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baakayaniranga mukayanira abagagga, buli omu ayagala yabaamusuza, baamuwanga n'alya buli kyawulira kyayagala okulya sallallahu alayhi wa sallam.
buli omu yasikanga endogoyi yagirete etuleewuwe. Omubaka n'abagamba da'u naqa fa innaha ma'mura, endogoyi mugireke, yemanyi Allah yagiragidde okutula, mugireke egende byayo. Paka yatula maka ga sahaba ayitibwa Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, Sayyidina Zaid ibn Khalid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Bwe yatula maka ge nabbi n'agamba wano Allah wandagidde okusula, era we yabeera naye bamukayanira, ye mukama waabwe yalagira buli kimu, alya kyayagadde naye omutima gusigala guwankawankira ewaabwe e Makka kubanga yewaka. Yagamba Sayyidina Usayl ng'anyuma Makka nti Makka ebyayo birungi, nabbi n'amugamba komaawo Usayl, toddamu kunyumya, birekeraawo, la tahzinna, totuleeta nnaku ku mitima gyaffe, totuleeta kwawankawankira Makka yaffe, tuleke. Waffe riwaaya mu njogera ya hadithi endala yamugamba nti wayhaka ya Usayl, owange Usayl obadde kikomaawo, da'i alquluba taqir, emitima gireke gikakkane, gibadde gigenza gimanyira Madina, kiriza gikakkane, tojeeta kuddamu kuwankawankira Makka. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yahinnu ila watanihi, awankawankire waabwe. Naam, kitulaga ki? Nti buli muntu yenna kimukakatako ng'omusiraamu okubanga awankawankire waabwe, okubanga alina obujja ewaabwe. Naye tukisanze Uganda ng'Abannayuganda ffe nnyini tetulina bujja ku byaffe. Osanga omuntu wano nga wallahi tafaayo ku nsi ye, abaali bawangaliddeko e Masiri, nali mpangaliddeyo ka alhamdulillah. Mujja kubuuza bano basheekhi gali wango, abasajja batendeka abaana baabwe okwagala ewaabwe okuva ddala mu myaka gino egisooka, kubanga ali wansi bambuuya nteri kisinga Masiri. Misiri, Egypt yesinga obulungi, era osanga omwana omuto e Masiri eyo olwo okubuuza erinnya nti ismu kamini gwani, n'omulya nti yenze Ashraf, ng'akubuuza min fein ovaawa nti nva Uganda, ng'akugamba ma ra'ayuka fi Masiri. Masiri ogisanze otya? Misiri yaffe ogirabye otya? Misiri efaanana etya? Wallahi bw'ogyogerako ekibi nga omwana omuto alwana nnyo okulaba ng'adifendinga ensi yaabwe nti awo si Bamisiri, abalaka bagwira bava eri okujja wano okutonoona. Bambi musonyiwe, omwana muto alwanirira ewaabwe, naye tuuka wano waffe Uganda. Bw'ofuna ekizibu kyonna ng'oli Omunayuganda yennyini agamba eyo Uganda, ojja kugitegeera. Kati ozze tugenda kumalamu empewo yeewammwe. Subhanallah, ensi eyo erina ekifo ki mu mutima gwo gw'atasobola kuwaayo kantu konna kulumirirwa nsi yo ng'ensi okugyagala. Bannange, okwagala ewaffe kimu ku biraga nti omuntu ono lahu qalbun salim, ayina omutima omulamu, ayina embeera ennungi. Si waka wokka n'okwagala ebika byaffe, okwagala obuwangwa bwaffe. Bannange, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenyumirizanga nnyo mu kuba nti Muquraishi, yenyumirizanga nnyo mu kuba nti Muquraishi, okuba nti nga wonaga nti yali Muganda. Nabbi yakyenyumirizangamu nnyo sallallahu alayhi wa sallam. Abaali Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Sayyidina Abubakar Siddiq n'agamba weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tiwange omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma ra'aytu afsaha minka, sirabangayo omuntu wakusinga kwogera lulimi lutegeereka bulungi. Weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyava yamutunuulira n'amugamba nti lima ya Ababakar wa ana min Quraishi, lwaki soogera lulimi luwarabu lutegeerekeka nga ndi mu Quraishi, nva mu kika ekiquraishi. Nabbi yenyumirizanga nnyo ewaabwe, yenyumirizanga nnyo mu buwangwa bwe sallallahu alayhi wa sallam. Omusajja yajja mu maaso g'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bwe yajja ng'ayogera yenna ng'akankana atiiririra, Nabbi n'amugamba wayhak, owange obadde ki? Kakkana tofaayo. Nabbi n'amugamba siringa bali bakabaka abeekuluntaza, baako nekyo ŋŋamba kyonna. Omusajja n'ayagala okugerera nga tebyatuuka bulungi. Nabbi n'amugamba teweeraliikirira, innama ana ibnu mra'atin min Quraishin ta'kulu al-qadida. Nabbi yagala teweeraliikirira, nze ndi muntu wa bulijjo ng'era abantu abalala, ndi mutabani w'omukyala owa bulijjo. Ta'kulu al-qadida, Abawarabu abataalinanga kye balina, abaalinga mu mbeera eza bulijjo baayanikanga ennyama ku musana gye bayita kadida. Agamba maama wange mukyala wa bulijjo alya n'ennyama eno gye tumaze okwanika ennaku ku musana ereme kwonooneka. Teweeraliikirire, baako nekyo ŋŋamba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyenjagadde mu hadith yamugamba nti ana ibnu mra'atin min Quraish, ndi mukyala ava mu Baquraishi. Teweeraliikirira, baako nebyo ŋŋamba nja kubitegeera. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yenyumiririza mu kuba nti Muquraishi, yenyumiririza mu kuba nti w'e Makka. Bannange, ng'Abasiraamu mbasaba mukkirize musembeze ensi yammwe mu mutima gyammwe, musembeze Uganda yammwe mu mitima gyammwe. Buli omu asembeze ewaabwe mu mutima gwe, sembeza obuwangwa bwo mu mutima gwo. Ebbanga ly'omala
nga tebikotana sharia yaffe ya busiraamu. Naye tuli baganda, naam, tuli baganda abasiraamu. Tuli bana Uganda, naam, tuli bana Uganda abasiraamu. Bwebaka bwange obadde obubaka bwange gye muli olwaleero nga mbasaba ng'abasiraamu tusembeze ensi yaffe, tuddemu tugiwe ekifo ekyokumwanjo ku mitima gyaffe. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwagala ensi yaffe ku mitima gyaffe. Muwanjagira omulungi Allah subhanahu atuwe okwagala ensi yaffe ku mitima gyaffe. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala ajjuze omukwano gw'ensi yaffe mu mitima gyaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tatuwaŋŋangusa okutwala mu nsi ze tutagala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutere obutebenkevu wane waffe. Tumusaba Allah injiwaze riziki yaffe wane waffe. Tumusaba Allah injiwaze emirembe wane waffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwangaze nga tuli basiraamu. Tumusaba Allah bw'aliba atussizza akaseera atujjulule nga tuli abakkiriza bannamaddala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwangalize ku la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana ahyina muslimin. اللهم ربنا أحينا مسلمين. اللهم ربنا أحينا مسلمين. إلهنا توفنا مؤمنين. اللهم ربنا أحينا على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وتوفنا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا انفعنا يوم القيامة بشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا احشرنا إلى الجنة في زمرة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا كما آمنا برسولك ولم نره ربنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا كبر قبورهم. اللهم نور قبورهم. ربنا انزل إليهم نورا وسرورا وضياء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ميميجيتو ساري مسبا الله ساسي نما بساسي مغامبي آمين.